Kale kakati omwala golaba mu katambi oyo abasinga obungi kumwe mwali mumulabyeko era nga mumumanyi. Yakola nnyo ne interview ne Alan Cruz ng'anyumya olugendo lw'engeri gye yafunamu akawuka ka siriimu. Era Alan Cruz yakwata ku muwala ono nga yambibwako omukyala Marus Bridles. Amawulire agaliwo amabi nti Susan afudde. Susan afudde ekire kyakeseza olunaku olw'ejjo. Kigambibwa nti omuwala ono abadde yava mu kukumira eddagala oluvannyuma lw'okuba nti ate aba n'ebirowoozo bingi. Jjukira omuwala ono abasinga obungi badde bamumanyi nti abadde abuusa abantu abali abatanaba kufuna akawuka ka siriimu engeri gye bayinza okwekuumamu. Naye kyamukisa mubi okuba nti omuntu abadde abuulira abantu okumira eddagala ennyo ate afudde ng'avudde ku ddagala. Kibi nnyo, kibi ddala. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi k'omuwala ono we yasookera ddala okujja mu Kampala ng'anoonya obuyambi yatuukira wa Alan Cruz n'embeera gye yali afaananamu. Then male nkutuuseeko akatambi akalala olabe bwe yajjanjabwa n'atereera embeera gye yaddamu. Video nkusaba ogimpereka like ne mmwe mwenna abavubuka abali eyo nga mukyanyooma obulamu bwammwe mwekuume. Bwe mba mugenda okwegatta n'abantu be muteeka kaso oba muteesiga mwambale obupiira. Susan ye yafuna akawuka ka siriimu kuba boyfriend we yakamusiiga. Susan yali mulamu, boyfriend n'amusiiga akawuka kano. Emunansonyiwa akakuba katonnya sound tavaayo bulungi naye mugume. So ge mawulire bambi agaliwo amabi. Susan essaawa zino mufu era mugenzi. Yafudde naye ng'afudde n'ebirowoozo bingi. Agenza okufa ng'awulira obulamu abukooye. Ono Susan waafiiridde alesse omwana muto omulenzi. Kyokka nga n'ekyomukisa omubi nti n'omwana naye mulwadde. Era mu bigambo by'abadde akyogera ng'agamba nti n'omwana wange naye yalwala. Taata w'omwana yabula oluvannyuma lw'okusiiga omwana ono akawuka. Taata w'omwana yamufunisa olubuto ate n'amala n'abula ne siriimu n'amumusiiga. Kyekyomukisa omubi. So kankutuuseeko Susan ng'akyali mulamu owulire ebigambo bye yayogera nga yakatuuka mu Kampala anoonya buyambi. Then nkutuuseeko n'akatambi ng'embeera eteredde awo essuubi era ng'ayigiriza n'abantu abalala engeri gye bayinza okwekuumamu nga balamu. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo njalo tujje tubalaga sebo gye baleko. Sorry nyabo gye baleko. Kale sebo nawe ojja kwogerako nnyo. Kale sebo nawe gye baleko. Bakuyitani bampita Asimwe Grace. Asimwe Grace ovuddewa? Sawa ya kakati mbadde nvudde Kanungu. Luno nnaku lwakubiri nga lwemaze mu Kampala. Obadde osulawa? Owokusula mbadde nasooka neneegayirira sister wange kazini. Naŋŋamba nkuwadde ennaku 3 oba osulawo. Bwe mbadde nsula era enkya lujja kuba lunaku lwakusatu. Ebisooka mu byonna oyina essimu? Yesebo nina akasimu akatini. Iye. Mu mboozi gy'oŋŋambi nga tetunajja ku kamera mbadde nkubuuza emboozi eno yatandika etya era wagimanyi? Emboozi eno yatandika etya era ewunzika etya? Tandika obulamu engeri gye bwatandikamu omuntu amanye tumanye w'okutandikira. Nali mwana muwala nga bw'osoma nentuuka mu senior 6 sente ne zibanga ezibuze neŋŋamba nze kanjiye nenzijja mu Kampala nalina mukwano gwange. So tubadde otugamba engeri ebizibu byonna ebyakutuukako gye byatandikamu. Tubulire gye byatandikira n'embeera gye walimu okutuuka okugwa mu buzibu buno nga bw'ofaanana essaawa zino. Bwe najja e Kampala nembeera ne mukwano gwange yali abeera yekka nakkiriza okubeera nange. Omaze osoma? Nga nvudde ewaka ng'embeera eganye school fees. Kati naŋŋamba walinoonyeza omulimu
n'okola kijja kuyambako. Nengenda mu kibuga Mukama nannyamba, waliwo yali alina akuuma ka juice nga yagala abawala abatambuza juice. N'agumpa n'entandika otambuza juice era ne bitambula. Weekolera akasenteko bulungi. Iye ku Mukwano Arcade. Nga bakusasula mmeka? Nga mpa $1,000. Buli lunaku? Iye. Nenkola. Okolawo bbanga ki? Nakolawo nga mwaka gumu n'ekitundu. Nga bwensonda obusente nange neŋŋamba kati nange kantandika okukola owange nga wemutambuza mu budomola. Nentandika okukola ng'ewaka nengulanga ebibala. Waliwo neibe yalinga ayina blender nga bwampa nenkuba. Nentandika okukola bwentyo bitambula bulungi. Iye kubanga bali bakasitoma baali bammanyiira. Abo mukajja wonna bayaaye teri atamanyi. Era sinesawa ya kakati bammanyi. Kati nalina omuntu nekozesa kumala bbanga ki nga gwe weekozesa? Nekozesa tugambe ng'emyezi nga 8. Nenvayo ewa mukwano gwange. Weepangisiza? Na aseepangisiza. Senga wange yampita. Mama wange yaŋŋamba. Hello everyone. My name is Susan Kashuminji. And I'm HIV positive. But I have something I want to tell you, I want to share with you. Yesterday, it was my appointment date. Like when I say appointment date, I mean it was the day I was supposed to go back and get my ARVs as usual. And I met this young person, a patient who was brought in. There is a certain man that was brought in, but he was at the advanced stages of HIV. Literally, I told you, when I'm always educating you, I've always told you that we have 3 stages. We have the first stage where people take one tablet, and then we have the second one where we could take 2 or 3. Then we have the last one, the third one, which is the finish line, a very dangerous stage. And this patient that was brought in was laid down on the waiting chairs because I was also waiting for someone who was seeing the doctor and I was next. So they put this young man on the bench. They made him lay down on the bench. And you know what, guys, what beat my understanding? I was left puzzled. I was left scared with thoughts of pity. This young man, bench, when he was laid on the bench, his skin remained stick onto the bench, the waiting chair. I got scared. Honestly, I got scared, and this taught me something, because most of the people that reach that extent where you have all the signs, you have TB, you have constant diarrhea, you have severe malaria, you have what we call GCP. I mean, you have all the signs, you know, we have meningitis. Those last stages of HIV where someone would be so thin, would lose weight, would have sunken eyes, prominent teeth. Oh my God. Guys, it motivated me to taking this medication. If you can, if you're on medication, please stick on to medication, because this is the only option we have. There is no other chance you have. Please don't test God. Don't try testing God. If it is the only option available for you to take this medication, please do. Let us live life happily and healthy. We have the virus in our bodies, but we have hope that we still get the medication free of charge. Why stop taking that medication? Where have you left the medication?
yet you know the virus is dangerous. The virus keeps on reproducing in your body. I mean, it keeps on moving. It keeps on weakening the T cells. It weakens your CD4. Please take your medication. If you are left with only one option of taking medication to live, then please do. Some of you are in the first stage of medication, but because you reluctantly, I would say, you lose hope, you reluctantly and start quitting taking the medication. I told you this is going to be a culture once you get to know your HIV status. It is a culture in that just like you know that lunchtime is always for food, then you have to put it into your mind and mindset it that every other time I have to take my ARVs and I have to take them in time. You know, to avoid such things, avoid the signals, because the signals or the signs, once you attain the signs of HIV, first of all, it's going to hurt you as a person because you'll be paining. All these diseases, the AIDS, you know, AIDS is like a collection of all the diseases out there. Acquired immune deficiency syndrome. We acquire those diseases as a result of having the virus in our bodies. So every disease, you stand chance of getting cancer, you stand chance of getting meningitis, every other disease that you see out there. Once you have HIV, you are a potential candidate of getting that disease. Please, let this be a culture. Taking the medication should be key every day. Yes, keep taking your medication. Don't stop, don't quit, because life is more precious than any other thing. With life, you can attain every other thing that you hope for, every dream that you dream, every plan that you have can be put into consideration as long as you have life, you're healthy. Please take your ARVs every day. My name is Susan Kashirinji. Love you all. Love you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwana gwe bayita Suzani oba Suzi Kashiringi. Omwana yabadde ebbanga lyonna okuva yakimanya nti alina obulwadde bwa siriimu. Abadde agezaako nnyo okulaga awareness eri abaana banne, bawala banne, n'omugigi gwaffe ng'abavubuka. Era abadde amanyi nti waakuwangaalako ebbanga okusinza bye bamugamba mu counseling. Naye kyannaku Allah subhanahu wa ta'ala yamujjuludde. Tusaba Allah ekitiibwa amuwe ekiwumulo ekirungi. Ekigambo ekyokubiri, baganda bange, mikwano gyange, bw'omanya oli muvubuka ng'okyayina ebiruubirirwa mu maaso emyaka nga 3 from now, ng'olina obwagazi, kuba ffenna tulina obwagazi. Ne bw'ofuna obwagazi, ba ne self control yaabwo. Bw'otosobola bucontrolling, at least bw'ofuna omwagalwa oba bw'ofuna kashuwa, please bw'oba olina obudde mugende mwekebeze. Bw'oba toyina budde, kozesa kondomu, kozesa akapiira, kozesa kagalimpitawa to save life. Ne bw'ozina ruutu esooka n'ogenda ku yookubiri, n'ogenda ku yookusatu, ku yookuna still gyambale, ku yookusatu gyambale, ku yookuna gyambale, ku yookubiri gyambale, ku esooka gyambale. Kuba kiyinza okukukwasa ennaku ng'oli ku ndiri, ng'oli ku buliri bwo, olaajana n'obulwadde ku myaka emito ennyo, ng'oyagala okwejjusa singa, naye nga singa oyo takyakola ki, takyakuyamba. So olina kikola leero oleme kwejjusa nkya. Bw'ofunangayo kashuwako, bw'ofunangayo akamaaliko,
nga mbutuufu toyina budde bugenda for check-ups newankubadde omwesiga as long as si mukyalawo wa waka kozesa akapiira kozesa akapiira Uganda empya ekusange ng'oli steadfast ng'oli mulamu. Nsaba Allah ekitiibwa awummuze mwannyinaffe oyo mukwano gwaffe oyo mukwano gw'abangi amuwe ekiwummulo ekirungi ne gy'alaze Allah amugaziirize amutereyo ekitangaala. Naye bavubuka mwambale naddala nga gw'ogenda okukalakata si muganda wo, naddala nga gw'ogenda okukalakata si mukazi wo, naddala nga gw'ogenda okukalakata tomumanyi nnyo. Mwambale at least ofe ebirala naye nga tofudde kawuka kano kakuteeke ku ndiri otandike okwejjusa naye nga kwejjusa takyakuyamba nga tomanyi na mutuufu ani akakuwa. Mwe abawala abasiiba mu bibbaala nga munoonya abasajja ku luno ozitwala ono luli otwala oli mwe abasajja bambi mweddeko. Obulamu bwa siriimu obulwadde bwa siriimu bwa ddala ate bukwata ate ennaku zino bukwata nnyo. Salaamu alaikum.